okubira bera tuna ulimwe ndongo wano mwana akanda kapika no mukube ngwala aha mukube ngwala tuna ulimwe ndongo kapba bupi wano bantu mukube ngwala mukube ngwala tuna ulimwe ndongo kapba bupi wano bantu tukoye ejjogo ly'abayimbi okutufuula abapromota oba ba event organizers oba batuyite bonna kye baagala oba basuubuzi oba ki okubanga buli gavumenti eno buli lwerowoozaako erowooza bayimbi bokka fe tutwala nga ababbi abanyunyunsi ekituleese wano ewa minisita Betty erinnya lintawano Betty Akena wano ye minisita atutwala amongi okujja okumugamba okumulaga obutali bumativu bwaffe twagala kumanya ku billioni za 3 ba event organizer abateekateeka ebivulu tulinako sente mmeka kikituleese wano lwaleero so mwagala sente twagala kirala kubanga twagala sente mu zisako zaffe kubanga ffe ba event organizer oba ba investor abasookerwako ffe tufuna ebizibu buli kaseera ng'ebivulu bitusaze bapromota abasinga bali mu mabanja lwa kuteekateeka bivulu by'abayimbi teri muyimbi yali agudde lwa promota naye te bapromota bali mu mabanja olw'okuteekateeka ebivulu by'abayimbi kakati ate buli kaseera bakwata billioni 5 ne bazibawa tetubalinaako bujja beetegeke ne musobola tubuulayo ebivulu bye bategese ebisatu sente Eddie Kenzo yazirya ne banne bayimbi banne aba federation betugenda era okulowoozaako kuba Eddie Kenzo kati ye problem yagenze n'abagamba bonna nti baffe bapromota tuli babbi tuli banyunyunsi naye nga ffe tulina bapromota abawera 6 nga bagudde lwa kutegeka Kenzo bakutegeka bayimbi ebivulu byonna ebisaze abapromota bonna banobati bonna baketti baluva event ba Emma promotion balunywa yakava mu event jo eyakabuye Semboga n'ennyumba ne bagitwala tebatute ya muyimbi Sara Kitone mwamulaba nga ali mu labonita ng'obutebe bumutunuulidde temuseka eyategeka ntaate promoter yategeka ntaate musubuzi w'amasimu bamuyita Isa 206 zaafa gwe twogerera yategeka King Saha bamuyita Umoja yadduka ali Kenya ate nga abantu mulaba abantu baali bangi naye ebizibu ebisusse obungi bajjo event kirya process professor yategeka Clever je ofuna bulungi olaba ekivu taddaga ngulu yazzeemu okutegeka jjo ng'ali Busoga bino betwogera saagala tubisaagiramu n'olyoka olaba omuyimbi buli abayimbi bonna 9 ku 10 bonna balina ssente z'abapromota ffe tuteekateeka ebivulu by'abayimbi abo essaawa zino kyemulabye wano eyategeka ekikadde mumanyi ekivulu ky'ekikadde abadde amubanja amukwatidde wano nadduka ng'omuyaayi Alima Namakula w'ekimbeewo yeetegese naye federation yamuwadde ssente naye nkulayirira wadde 2% bagijjeeyo ekyo kyekiraga obuzibu bw'abapromota twagala batulabe nga ababbi abeeyagaliza ennyo promota baateekateeka ekivulu tuwa abantu emirimu tuwa abamaneja b'abayimbi emirimu tuwa ab'ebyuma emirimu tuwa ababodaboda ne bavuga abantu nga bayita mu kivulu abakyala ne batunda emmere mu bivulu byaffe bonna bookya enkoko saluuni ne zikola perfume engoye bakanyaba basecurity ebyo byonna bijja abo bonna bafuna ssente lwa promota kuteekawo event eyo
naye katono nnyo ebiseera ebisinga omaliriza promota omuyimbi azze ng'omuwaddeko deposit n'alemera mu mmotoka endeberwamu n'agyambusa n'agamba ninze balance naye nga gwe ssente ziwatadde mu manendenda eyazikuwadde yali ku mulyango tanabana kuvaako ng'ate wategeseye ssente ozijjeeyo bamanerenda ali ku mulyango aganya okuvaako ensonga etulese twagala ssente mu ssako yaffe minisita atwekwese kyekigambo ekituufu minisita Betty atwekwese taliiwo naye bwe twogerera bwe tuva wano tugenda ggulu kubanga ye mukama waabwe Jenosali Musale tugenda ggulu era bwe tuva wano baminisita bo basazeewo okutwekweka kati tugenda ggulu ne bammemba boogera twamuwandiikidde ne tumuweereza ebbaluwa n'agifuna ne ku email naye asazeewo kwewamba naye tugenda kunoonya mukama we tugenda kusaba bwana luba siya sente ze baweereza be baffe abatukira president ne tumunyonnyola nga bapromota ebintu bye twayitamu byonna president ne tumunyonnyola nga twetaaga obuvujjirizi okulaba lutya bwasobola okuyambako industry mu kulirizinga sente baziririzinga nga ati yonna bagitaddemu buli omu okusobola okufuna ku ki ku sente olw'okubanga ffe tuli eno bannaffe babayimbi kati bayagala kubaako ngeri gye banyiga mapeesa bakyuse olutambi lwa promota lwe batandikawo nga baagala okulaba ngeri ki industry gyesobola okuyambibwa ne bagulawo zissako ne bagulawo biki ebintu ebisobola okulira president n'alirizinga sente lwa nsonga eti ate ekyo kyekizibu kya president nti ye omusajja amaliriza okutereeza eno wansi ne twonoona president okulirizinga sente yalirizinze lwa nsonga emu egamba ayagala industry eterere abaana bana babadde nga bewola sente babeko we bazijja babe nga basobola okutegeka ebivulu byonna nga tewaliwo kigamba nti mabanja ayagala URA eterere nti bino bye tugenda okusasula emisolo giterere ky'abaana bagamba nti sasula emisolo nga bateredde basobola okusasula emisolo gya gavumenti bulungi nga sisitimu eryokke kati ate president yamaze okulirizinga sente z'abapromota ekitundu ekimu ku kyo kati ate woolaba nga sente zitandise okwevuga mu ngeri etali mu kigambo kigambibwa promota bwe binadda ku president ne bamugamba nti sente zigenda wa muyimbi agenda kuwulira ati njagala kubategeeza the president ekigambo kyayogedde kyengoberera kuba ndi mabega wa president era ndi wamu naye buli kyayogera kyonna sina kyempakanya mwebale nnyo mbagambye kyayogera kyonna kyengoberera Eddie Kenzo ekisooka president wa federation ofuna bulungi ekisooka bawa minisita Honorable Nyamutolo ekyokusatu muwabuzi wa president baabanga tasobola kuwabula president ba promota tuli bansonga okuva n'olwaleero tumubaninze okuddamu okumupangisa ku stage yaffe ba promota bonna tubaninze Eddie Kenzo bawa Namutolo Honorable Minister wakati mu kumuwa ekitiibwa atulaze nti tatwetaaga yatukuba enkokole wa president kubanga muwabuzi amaanyi gaffe ba promota ebizibu ba promota be balina bwe twogerera munnaffe bamuddusiza emisinde ono nga bamubanja temulowooza nti oyo Katemba oyo yategeka ekikadde kyasembayo yategeka Sophie Nantongo n'akuba Baana omwana wa Baana bwe yawa bizinesi ya Baana abadde alina ne reference amunoonya addusi mumulabe si Katemba Eddie Kenzo ba promota ffenna abegatya mu kibiina kyaffe tumubaninze obutaddamu kuyimba ku stage asooka ali essente za federation bwe zinaggwawo tunaddamu okumulowoozaako tugende mpolampola be tubaninze obalabye ekibatuuseeko abantu bonna be tubaninze mulabye ekibatuuseeko kyenkugamba ebbanga mpulirizaako ekituuse ku bantu be tubaninze mukirabye Eddie Kenzo n'abamukkiririzaamu mu federation tugenda kubawa lisiti y'abali abayimbi ba federation tujja kuvayo ne lisiti entongole abamusi bonna Eddie Kenzo atukubye enkokola abantu baavuwadde lwa Eddie Kenzo alina bapromota basudde bataano balinga bataano nga bategese Eddie Kenzo ebivu ne bibasaana ne badda mu kyalo tewali muyimbi yali agudde lwa promota Eddie Kenzo tukugamba sigala mu campaigns zo
tetugenda kuddamu kupangisa mpaka ng'ozzeeyo n'otegeeza pulezidenti nti bapromota ba mugaso. Kenza ayinza okulwawo okuzaayo amawulire. Batubuulire minisita alina ssente aliwa. Ebintu by'emirembe bitata bye muleetaleeta. Tebikola. Yogerako eri eggwanga. Ono ye mufu akyali omupya. Yategeka buwembejja. Ssente bazeegabira onatolako obuwumbi bubiri onatolako busatu mwala bazibasooka otuwa. Gwe tubuulire alina ssente aliruddawa. Wetwogerera olwaliro minisita atwekwese. Minisita Betty atwekwese naye tubagambye ti Saturday tugenda kubeera wa mukama waabwe Jeno Salimu Sale. Naye nga Eddie Kenzo ye tumujje ku stage paka nga zeeyo wa president amutegeze nti bapromota batuufu be batuteekamu ssente be basaana okuwa ssente. Essaawa zino bwe twogerera minisita Ngobi yatugambye ziri bilioni za 3.3. Twagalako bilioni nga 15 zibambi kubanga ffe tuteekateeka ebivuga omuyimbi afiirwa ki kyemugamba ssente ze bawa abayimbi babawa ssente bagende bakole vidiyo. Vaayo twogere naawe tukunyonyola ensonga zaffe naawe tunnyonnyole tubeeyo nga tutegedde tuinvestinga mu night economy bizinesi ziyimiriddewo ali wano tetugenda kuvaawo paka nga zze balema okujja tugenda kulumba Salimusale kasaagana okujja ekivulu kimu n'abantu bekituŋŋaanya omanyi sekita meka zeziyimiridde okubanga tusobola okujja tuli bategeka bivinga lino eggwanga tuliyimirizaawo tutegeka tufiiriddwa ssente zaffe mu bidongo. Eshemu omuntu gyategeka erisa abantu abasuka mu 4,000 polomota nga tegese sheji abantu abagiryako olunaku kitegeza naffe tuli ba mugaso nnyo muli neggwanga. Sente mmekezi ze mugamba z'abawadde ne batabawa balina okutuwa ssente nga bwe bawadde abayimbi ssente bateke ssente mu sako yaffe naffe tufune ssente tuleme okwewola ku bantu tukoya amabanja tutunze ebintu byaffe twalina amamotoka gagenda twalina buli kintu kyagenda kati batuwe ssente tuleme okwewola mu bamanerenda. mugenda kulaba ku muvubuka eyokomako omuliro mu Kampala wano mmwe basajja mmwe ne bakazi mmwe abakulembedde NRM. Bino byonna n'ennaku gye tulina wano lwa NRM. Tubawagiridde mu nnaku tukulidde mu nnaku batata baffe bakoledde NRM mu nnaku batusokulitaalinga nga baavu mu nnaku. Naye abavubuka bafuba okukola nga bwe twekozesa buli kye tukola tekibeerawo tekirama buli kimu baakiwamba. Buli mulimu gwonna ogw'amaanyi gulimu baganda baabwe gulimu baana baabwe. NRM yaffe nze mukimanyi bulungi ni mutegesi wa bivulu najja n'obumbi wange obuwera obubiri nengerekebwako emisolo n'ensumbuyizibwa poliisi nefuuka poliisi baradisi ne bafuuka baradisi kati gavumenti kyeno gye tukoleramu negye gye tuweereza nobeera ng'olina ekivulu ng'olina n'okusasula ofiisi ya RDC ssente twazza musango kifa abategesi b'ebivulu gwe nobeera nga gwawagira NRM gwogyesibako ate mulekerawo engombo y'ekisiro ey'okuwoza simanyanga mu muzikiti batoza shahada omupya NRM ke kamanyiro ke bayina ne bakwata sente baziwa batali be NRM fa bali mu NRM tebatulaba nga bategeera ne mwerabira nti no musiramu asobola okubeera mu muzikiti naba nga tacha amanyi na kusaala mugenda kutulemeza okuddamu okusalira mu muzikiti nga tetusobola nakola na wuzu lwambera yakolooza nti no muyina kutoza shahada buli mupya jja mbabuulira nze nesimba we makindi nga manyinzo omugagga wange gwe nina ali omu ye Jeno Salimusale kubanga ye waba neetaaga antuma kati mukole kino zero na mwetaaga nga neetaaga emiliyoni at least 2 nnoonya akalulu kange yannyima ne yeewamba gojja kumbuuza mbu yanimpadde ngaani yamanyi kulwaki namusaba era kyova olaba ye gwe natabukidde osegedde bulungi yampita eggulu nansuza emyezi 3 nembeerayo nga masikini nawuzika nga asasudde miliyoni 2 ng'ate miliyoni 18 za hoteli nga ne hoteli zaabwe hoteli yiye kaka kutwalizaamu yampe miliyoni 2 nga nnakuva ggulu ku taxi ntuuka mu kibuga Kampala nga sirina na za boda kubanga ezimu zaaliko nga bazitutte ssente ba buloka